Katonda yebale nnyo, Katonda yebale jakumwebazanga emirembe gyonna, jakumwebazanga obutedisa. Yebale nnyo, Katonda yebale jakumwebazanga emirembe gyonna, jakumwebazanga obutedisa. Katonda yebale nnyo, Katonda yebale. Emirembe gyonna jakumwebazanga Katonda yebale nnyo, Katonda yebale. Shamim oye! Shamim oye! Malende oye! Freedom fighter oye! Our man, our lady. Agenda kwogerera wali engeri gyali omulwadde. Njagala kwebaza Mukama Katonda ankomezaawo ku butaka obwaffe Uganda nga ndi mulamu. Bangi bannaffe batugenzeeko era ng'emu ku nkiiko y'akasembayo tukuba yeya munnange Kanso wa Mary Anthony gwe tubadde tutambuza naye emirimu. Kanso wa Mary twakolanga emisango ffenna nga tetunaba na kulowooza genda mu kaluka 2021 nga tugikolera bwereere egy'okukolereza abantu baffe ba foot soldiers ne bannayuganda batalina mwasirizi. Naye kyannaku nti olwaleero tatuli ku maaso, Mukama yasazeewo n'amutwala. N'olwekyo mwebaza okuba nti nze nga Shamim Malende mpadde omukisa ogwokubiri. Ekyokubiri ntwala omukisa guno okwebaza bannayuganda mwenna buli omu mu kapasite ye, buli omu wooli olw'essaala ez'amaanyi ennyo ze mwansindikira ze mbadde munsabira n'okunfaako kwe munfuddeko. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbamanyi abakyala ab'enjawulo okuva mu butale obw'enjawulo, Maama Nansubugawo e Kasubi. Bannange mwenna mwebale, Lukoyawe e Rubaga. Bannange mwenna mwebale, buli omu kyakoze. Bannange munda z'omukwano nzaani Shamim Malende nembeera mu mbeera enzibu bannayuganda ne munjagala bwe muti. Era kyayongera kunjjukiza ekintu kimu nti tuyina kubanga tutambulira ku mulamwa ogw'okulwanirira abantu baffe abanyigirizibwa. Nti buli bw'osigala ng'oli ku mazima ku mulamwa abannansi abaagala enkyukakyuka kwe bayimiridde n'oyimirira nabo nabo bayimirira nabo mu kaseera ki akazibu. N'olwekyo bannayuganda mwebale nnyo, mwebalire ddala wamu ne banna Kampala ate abanteekamu obwesige munnange. Mumanyi nti mwantuma ne muŋŋamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ya president ate gwe mwalonda era ne Uganda gwe yalonda. N'olwekyo nkyali ku mulamu ogwo gwennyini nti nze okuwaayo services zange nga munnamateeka n'okuyamba abantu abatalina mwasirizi ku bwereere wamu n'okulwanira okulaba nga president Kyagulanyi atula mu ntebe gye yawangula eyamubbibwako. Ekyo kikyali kya buvunaanyizibwa bwange era nkyakiremeddeko. N'olwekyo ekyo kye mbasuubiza nga bannayuganda ne banna Kampala n'abagazi b'enkyukakyuka. Era njagala ntwale n'omukisa guno neebaze president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform yonna obukulembeze bwayo, Secretary General David Louis Rubongoya. Bannange simanyi kye nnyinza kugamba naye mwebale nzaani Shamim president n'ojja n'odaba mwagakaani n'oteekako n'abakuumi abandabirira okumalira ddala ebbanga n'otuukiriza n'obuvunaanyizibwa nga NUP leadership okulaba nti Shamim abeera mu mbeera ennungi. Bannange mwebale nnyo obukulembeze bwa NUP. Wabula kye nsobola okubagamba kimu nti nga Shamim Malende nkomyewo naye era nga bwe mulaba bwe nkomyewo nkomeddewo mu bunafu naye ng'ate ndi mugumu nnyo ku mutima nti ebigenda mu maaso mu ggwanga binnuma nti ndaba ba foot soldiers baffe abantu baffe bannayuganda ab'enkyukakyuka bongera okukwatibwa n'okunyigirizibwa nga ababakwata balinga abagamba nti tebalina awaayamba
nti ate Wameri wuyo yagenze kakati ne Shamim nako kali eyo ne ngamba yi mukama bwe nfuna mwembavu nina kuddayo ate we natandikira we mberenga nkola kibwe nakoma mberenga we ntandika n'olwekyo mbazaamu buzisubi banna Uganda mwenna bannankyukakyuka bannange abalwanyirizi baffe ab'okuttaka ba foot soldiers mwenna nti Shamim nkomyewo okukakkalabya emirimu gyange okubeera nga tuyamba buli muntu waali okulaba nga ava mu kkomera n'okulaba nti tuweereza banna Kampala ne banna Uganda okubatuusa ku nti birina okudda mu ddwaliro naye abasawo bwe batunde ne bannekenneenya nga wakini nsobola okumala omwezi nga ndi mu Uganda ne ngamba lwaki sidda ne mbeera nga mpeereza emirimu gy'abanna Uganda ng'ate bwe nzira ku treatment n'olwekyo nkyali mukosefu naye ng'ate mbasuubiza nti mu bukosefu buno era ngenda kubanga enkyukakyuka era ebeerawo n'okulaba nga services zange zibaala nga zituuka ku banna Uganda kuba nange ekinnuma okulaba bannaffe nga bakwatibwa ettayo bwe batyo ng'abantu beewaana nti kasita ababadde babayamba abamu ku bo tugenda tubajjawo mpolampola so kyekyo lwaki yes kubanga Honorable Malende ye muntu abadde akola pro bono work omuntu owansi n'amuyamba okulaba nti asobola okuyambibwa mu kooti mu misango egy'enjawulo tusuubiza ffe nga abakulembeze tuli basanyufu nti at least Honorable Malende akomewo nga mulamu naye tulina okutya ababaka baffe engeri gye balwalamu n'engeri gye bafunamu obulwadde buno era bw'otunula reports zonna tulina suspicions nyingi so twongera okusaba ffe nga abakulembeze twongere okwegendereza ddala mu kiseera kino nga gavumenti tutadde ku nninga naye tuli basanyufu nti at least space etabadde ku kisaawe ky'Entebe ekyennyonyi era tuva kulona mubaka Shamim Malende nga bwe nkubuulidde kaakati tutambula naffe tugenda kutambula naawe tukulage wa paka gye tunaakoma n'omubaka Shamim Malende enkuba yatonye oluguudo si lulungi nnyo naye mashallah mukama ajja tusobozesa tutambule bulungi paka we tunaatuukira ekifaananyi Manyi Malende ng'alina Kampala ne tukugamba oba mbega tunagendere kubanga omubaka wetumwinamu essubi ly'amaanyi kyesukka kyenyinza okugamba sina kyenyinza kwongerako